enti ojambo yakubidde Nina Rose jambo nedda sibya kakati ebisobola kuba naye era of course abantu ebisobera mubeera mu family of course kasita mubeera kye kimu nga mwagala naye mubeera mwebubira wabeera yebuba era libeerawo nga either ku side y'omukyala mwenna of course era kye kimu kyekiraga nti no mwagalana so sometimes abeerawo okuyombagana sometimes you break up and make up andi kati omanya nti abeera abagalana n'abatambuze ŋŋambo babeerawo nnyo agambye nti dadandule ku bbuba lyalina yagwa mu simu ya Nina Rose n'asangamu abasajja bangi nga abadde ayogera nabo nga abasuubiza obufumbo yadadandule mu kifo ng'omusajja alina empisa n'agamba nti kanobe era we yamaze okunoba n'agenda ku social media ku Instagram n'adiriitinga ebifaananyi naye omukwano gulumanyo bwe guti nedda ebyesimu okukebera esimu ebyo sibimanyi but by the way esimu yange gye babba omuntu yabba essimu ndowooza baali bamu oba ku bantu abamu bembeera nabo naye simanyi omuntu olabika yantambulako nnyo nabba essimu yange n'agenda n'akyusa Instagram buli kimu n'ahacking ebintu byange kati twaddamu difference munda weeri ate tetusuubirawo so kati ndowooza nakyankalanya ebintu baalabika naye alina byakola ki byalubirira naye ndowooza weebitwe ebyali twagenza okulanga ebintu ebisimu tebirimu twagezezaako gikomyawo management yange so bwekityo bwekimiridde ndowooza bwewaava obuzibu obwo okujja ebifaananyi ebisinga obungi kati amazima wanobye wakati wano tekati munaye ng'omukyala munaye mulekerani batugambye olunaku lw'eggulo ne leero era ne kati toli kyanja oba mukuwe mubuuzeeko oba atubuuzeeko wano mukama wange Hello Nina wange ebigambibwa nti wanobye waka oba omwami mwayawukanye kiki ekigenda mu maaso kyennyini gwalina kinamba kuba gwali gwakimanyi anti ebitambuzibwa kyova kati twogera naawe otukakase nti mukyalimu embibi naye begamba nti mwainiza up in tears bya bulimba ababitambuza balijja kuba bamuzima amatuufu naffe amazima agatuufu tuli mugabo wati bituufu ate ekigambibwa nti obadde omukyanga n'abasajja ab'enjawulo ekyo sikimanyiiko sibo nakyo nebigamba nti obadde omukyanga ne God's plan wali omuvubuka wa Mutashakula oba waati sibimanyiiko sibo ate ennaku zino enamba zo tezibaddeko nga kigambibwa nti amasimu omwami olw'ebbuba lya n'essimu kaadi yo yagimenyamu bannange abantu bayingira batya mu maka g'abantu ne bamanya ebizibu era ng'emuli abantu mulinamu obutakkaanya bwe bwavuddeko embeera eno n'okubeerawo tuli bulungi tulyoke n'ebigambibwa nti omusajja kuba naawe n'omukuba kubanga omusajja alabibwako ku sheemu yajja nga alemala ne bagamba nti Nina Rose yamukubye nisebo mwantandika ntya omukyala akuba omusajja ku bigambibwa ne bu audio bwe tulina ne screenshot eziraga nti olina abasajja abalala bya bulimba bifojinge ebyo sibimanyiiko binnange mukama wange obubaka ki bwalagadde okulekera abantu bokwanika ati olunaku lwaleero ebyo si bituufu waliyo kyebaba bakola balidirira akayimba kalinga akapya ka video kagenda kusandooza baisaawe mundooza olwaleero Shakira muyimbi mukwano gwaffe bambi mukwano gwaffe muyimbi actually muyimbi omuntu yamutweta DJ Mase so Mase is my friend so tuyamba nnyo abayimbi abasinga obungi bwe tuba tunotisinze nti no beetaaga obuyambi n'abalina talent nga olabira ka click ako NBS kona kafuta 5 ba taxi ba Roger so olumu tukwatiramu olumu ne tugatta emikono olumu okuyamba abo abantu naye tewali kirala kiriwo that's how we are dealing with Shakira twali kinene naye Shakira exiwo bamu naye Shakira namulabidde ku DJ Mase ndoza n'emyezi 3 teginaba kuwera nakamumanya ate mulaba namulaba ku audio neneziramu ne mulaba video shoot oi